The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. Amachama lungi gwe munanga kedena olunaku olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubala 30 omwezi gwa May omwaka 2024 omumbejja luwedde Lilian era nga nkwaniriza program gy'oli mukola bagiyita Mighty Drive ebeerawo okuva ku Monday okutuuka olunaku olwokutaano ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi era ng'olunaku olwaleero nga bwe luli olwokuna nze mbeera mu nkato okutuusaako abagenyi baffe ab'olunaku olwaleero awamu n'okuwa updates ebimu ku ebyo boolyawo ebikoze amawulire gy'otasobodde kubanga obeera. Nze omumbejja luwedde Lilian era nkutegeeza nti tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV gy'emikutu gy'osobola okuba nga ate otufunirako ne tusobola okuba nga tutambulira wamu nga tuwuliziganya era nga bwe tugenda okuba nga tukikola olunaku olwaleero. Olunaku nno olwaleero tugenda kuba twogera nsonga za byabufuzi so abeerako otegeere ate tugenda kuba twogera ku biki ebyo byotasaanidde kubeera nga munnange obuusa amaaso oba biki ebyo byotasaanidde kubeera nga ate osubwa. Tugenda kuba twegattibwako omukulu amanyiddwa nga Twinomjoni Innocent era ng'omwami ono munna NRM ate nga n'ekisinde kya PLU nakyo kirimu nnyo so ajja kuba tubuulira bonga bo PLU biki ebigenda mu maaso so omwami ono agenda kuba nga twegatako muna NRM aba NRM tebatera nnyo okulabika bakyamukisa mulungi nti olunaku olwaleero tulina muna NRM agenda okuba nga ayongera okulambulula ku ebyo bimwetaaga okuba nga mutegeera. Tugenda kuba discussion eyo tugifuna oluvannyuma lwa updates ez'olunaku olwaleero. Njagala nga kuwe ate nga bwe gatambudde then otegeere biki ebyabadde gwe gy'otasobodde kubanga obeera. Kakati katutandike n'okujaguza olunaku lw'abajulizi era luno lubeerawo buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka. Kakati omwaka guno munnange essaza ery'Ennebbiri erigenda okuba nga liyimba emmisa ate ku kigwa ky'abajulizi eky'Abakatuliki e Namugongo so nga ate mu bakristaayo aba Rwenzori Mid Cluster nabo bagenda kuba nga munnange be bayimba emmisa essayidi eyo ye kwaya egenda okuba nga ate eyimba era nga kwaya ya Rwenzori Midwest Cluster bagenda kubanga mulimu abantu abawedde ddala 3. Kwaya zino ziva mu bitundu oboolyawo ebyenjawulo ate okubanga beegasse wamu okukola kwaya ate emu egenda okubanga ate
eyimba ku lunaku olwanga 3 June ku kiggwa ky'abajulizi eky'abakristaayo oba ennakiyanja. So tujja kubanga ate tweyongera okutegeeza embeera nga bw'eri esayidi eyo oba ebintu nga bwe bitambudde. So njagala nkutegeeze nti bo abalamazi abatambuza ebigere nga bano baali bava Nebbi, bano nno bawerera basobera ddala mu 100 ne mu 200 basobamu. Bano olunaku olw'eggulo batuuse ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo, ekiggwa ky'abajulizi eky'abakatoliki, era nga bano buli we bazze nga bayita ababadde nga ate baba welcoming oba babaaniriza nga bwe babazzaamu amaanyi okusigala nga ate batambula okutuusa olunaku olw'eggulo kale bwe batuuse e Namugongo mu ssaawa awo ez'amalya g'ekyemisana. Bano batandika olugendo lwabwe ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa May, ate okubanga batambula era bazze batinatina mpola mpola. Lugendo luweereza ddala kilomita ezisukka mu 5. Bano bazze batambula mpola mpola era nga bazze nga basula ate mu bigo ebyenjawulo era nga ekiro ekyakeeseza olunaku olw'eggulo baasula Naggulu. Eno nno nga bwe baatuukayo basobola okubanga babeebaza okusobola okutindiga eggendo lyonna lye baali batindize, era bwe baatuuka ne babagabula bulungi nnyo kale ne basobola okubanga babanyiganyiga ku bigere okusobola okuba nti beeyongerayo n'olugendo lwabwe olubatuusa e Namugongo. Era olunaku olw'eggulo bakedde kubagabula kyanca bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'okugabulwa ekyenkya kale bano ne bessa mu ddene okusobola okulaba nti batambula distance eyabadde esigaddeyo okusobola ate okutuuka e Namugongo. Bano nno be bakulembeddemu okusaba ku mulundi guno ku kiggwa ky'abajulizi eky'abakatoliki era nga bwe batuukidde batuuse mu mizira emiyitirivu era nga bano bayaniriziddwa nnyo ate munnange musanyu ne beebaza Katonda abakoledde eby'ettendo kale ne basobola okubanga bagenda maaso n'okumalako olugendo luno. Kakati naye bwe badde tebannaba kubanga bayingira mu kiggwa ky'abajulizi ate olunaku olw'eggulo beegattiddwako Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'eggulu omulonde era nga yabadde omusumba w'essaza ly'e Nebbi omukulu Raphael Wakorach. Era bwe badde bayingira omukulu ono nga ye yakwasiddwa ate omusalaba gwe bayingidde nagwo ne baguwa ate ne baguwa atwala munnange Namugongo ne bamutegeeza nti okay affe bwetwogerera akadde kano tumaze okubanga tutuuka. Era batuuse bulungi nnyo, batuuse ate musanyu epitirivu. Mu batambudde kuliko namukadde ow'emyaka egiwerera ddala 43 nga naye yasobodde okubanga olugendo luno alutambudde n'alumalako. Gattako eyabadde asingayo obuto mwana mulenzi ono wa myaka 11. Omwana ono yategeezezza nti y'ensonga lwaki yatambudde ayagala kubanga asaba ate asobole okubanga afuna oba abazadde bafuna school fees ez'okubanga bamuweerera ate mu lusoma luno. Naye nalabyeko amawulire agamu nga galaga nti waliwo omuzira kisa eyavuddeyo n'ategeeza nti agenda kubanga amukwatizaako ku bya school fees okumala omwaka ate mulamba. So embeera eyo nno bwetyo bwekyali naye tujja kutegeeza embeera nga bwenaaba etambudde e Namugongo mu updates zaffe ze tujja okubanga ate tubawa okuva ku kigo kya Our Lady and St Jude e Naggulu. Bano nno gye baasuze abalamazi munnange bagenze okuvaayo nga basimbye emiti 24 nga buli muti gukiikirira omujulizi. Abo nno ntegeeza abalamazi abavudde e Nebbi era nga beegattiddwako abakulembeze okuva mu ssaza ery'e Nebbi era nga muno mwabaddemu ne Minisita Fiona Nyamutoro yatambudde nabo okusobola okulaba nti ate batuuka bulungi nnyo e Namugongo. Nalabyeko neyali yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Katumba naye yasobodde okubanga abeegattako awo mu mpolampola n'ayogera wabadde namulabyeko ku mukoto gwa NBS ng'ayogera wajja abadde abulidde biki byabadde akola. So naye yabadde nabo okusobola okutambula okutuuka ate obutereevu e Namugongo. Olunaku lw'abajulizi lugenda kubaawo ku lunaku olw'Emmande. Ennaku z'omwezi zijja kuba 3 omwezi ogwa Ssebaseka oba June ow'omwaka guno era nga Nebbi Diocese bwe bagenda okubanga bayimba emmisa ate ku kiggwa ky'abajulizi abakatoliki. So
nga neyongeddeyo nkyali ku nsonga ze zimu ez'abajulizi oba n'okulamaga essanyu lyabuganye ate abalamazi bano bawolera ddala 120 bano bavudde mu bulabirizi bwa Nkole era nga olunaku olw'eggulo nabo batuuse ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo e Namugongo. Bano nno oluvannyuma lw'okutuuka baasagambizza oba baakubye ate embuutu okusobola okulaba nti beebaza Omukama Katonda okubakulemberamu ne basobola okubanga batuuka bulungi. Abalamazi nno bonna ab'Ennebbi na bano ate abavudde mu bulabirizi bwa Nkole batuuse bulungi nnyo nga baga nti tebafunye buzibu ku bannaabwe bonna tekuli yafunye bukosefu tewali yalumiziddwa mu ngeri emu oba endala. So ne beebaza Omukama Katonda eyabakulembeddemu ate okubanga batuuka bulungi nnyo e Namugongo. Olunaku olw'eggulo lwe lwabadde ate olunaku lw'abavubuka oba oliawo nga bagenda mu maaso n'okubasomesa ku biki bye beetaaga okukola ng'abavubuka bwe kituuka ku nsonga z'eddiini nabo okubanga ate banywerera ku Mukama Katonda. So olunaku era olw'eggulo abasomesa oba basomesezza abasajja ku buvunaanyizibwa bwabwe mu maka ne gye bakolera bwe batyo nno nabo n'ebintu oba oliawo bye bagenda mu maaso n'okubanga bakola ku kiggwa ky'abajulizi eky'abakristaayo e Namugongo era nabo bayimbye ennyimba ezitendereza ate Omutonzi. So kuno nno okubuulirira abaami kwabadde ku kiggwa ky'abajulizi eky'abakristaayo e Namugongo. Still bino byonna bijaguzo byakwetegekera ate kukuza lunaku lw'abajulizi ku lunaku olwe. Ensonga z'abajulizi njagala nsooke nziteeke wabbali. Ngenda mu kibiina ki NUP era nga olunaku olw'eggulo ate bakubye olukungaana oba bakoze olukungaana lwabwe olw'emirembe mu munisipaali ey'e Mukono. Oba oliawo bw'otunuulira embeera nga bwe badde ng'ebeera sabbiiti ewedde bwe baali bagenze mu bitundu ebya Busoga embeera teyabatambulira bulungi nnyo ne poliisi era nga bano poliisi yayimiriza enkungaana zaabwe ate mu bitundu gye baali bategese oba oliawo ne bavaayo ne beemulugunya nga bagamba nti munnange lwaki enkungaana zaabwe ziremesebwa so nga ate ez'abalala bo balekebwa ne babanga bayitaaya bulungi nnyo naye ate bo ne babanga banyigirizibwa. Nzijukira abagendako ne ku kitebe kya poliisi e Naguru okutwalayo ate okwemulugunya kwabwe naye nga abapoliisi bavaayo ne bategeeza nti bano balinako emitendera gye balina okubanga bagoberera okusobola nti enkungaana za ate zisobola okubanga zibeerawo. So olunaku olw'eggulo bwe batyo nno bwe beesezza mu ddene ne bagenda ate e Mukono era ng'ekifo we babadde bategese poliisi yabalemesezza okuba nga bagendayo ne babagamba kale mugende Entaawo bwe muba mukuba olukungaana. Nalabyeko omukulu Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina ekyo ng'avaayo n'agamba bannange ekifo kye mutugamba okugenda Entaawo si we twasaba ffe twasaba kifo kirala naye lwaki mutugamba ate okugenda eyo. Naye munnange omukulu omu ebyokwerinda yabategeezezza nti nsaba mugoberere bye mbagambye mukwate ekkubo ate mugende Entaawo nga baga nti munnange public address system yaffe eri gye twadde tutegesa olukungaana lwaki mututeeka eyo. Ne babagamba nti munnange bwe kityo bwe kyasaliddwawo era nga mulina okubanga mugenda eyo. Bano nno kyabatwalidde ddala essaawa eziwererako ddala okubanga batuuka awo wennyini olukungaana lwabadde luteekeddwa okubanga lubeera olw'ensonga nti oluseregende lw'emmotoka lwe babadde nalwo lwabadde lunene nnyo okwonosaako n'abawagizi ate ababadde nabo babalindiridde obwedda. Omukulembeze w'ekibiina ekyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulembeddemu abakulembeze abalala mu kibiina ekyo. Nalabyeko ababaka ba Parliament omukulu Kayemba Solo namulabyeko n'ababaka mukyala Betty Nambooze n'abalala bangi nnyo ababaddeyo ate okusobola okulaba nti nabo bagenda mu maaso n'okubanga batambuza enjiri y'ekibiina. Baguddewo ne ofiisi y'ekibiina e Mukono eyo era nga bino we bafunidde akanyolagano ne poliisi babadde ndoza batuuse Mukono na suuti bwe mbaseerabidde. So embeera bwetyo bwe yatambudde naye oluvannyuma olukungaana lwabwe luno abasobodde okubanga babeera nabo
nalwo kale ne boogera eri bannayuganda. Awo nvuddewo neeyongeddeyo ku nsonga endala. Kakati okujja obwesigwe mu bakamishona ba Parliament ensonga nene ekyagenda mu maaso. Eyagiwomamu omutwe omubaka Theodore Ssekikubo olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'atangaza nti sofa baakafuna emikono 110 wabula beetaaga emikono 177 era nga gino ate gye gy'okujja obuvunaanyizibwa ku bakamishona ba Parliament munnange be baga nti beegabira akasiimo akakawumbi kamu n'obukadde ate munnange obuli eyo mu 7. Bano nno aboogerwako kuliko omubaka Esther Afoyo-Chan, omubaka ono mukyala wa Zombo, kuliko Honorable Solomon Silwanyi oba Bukoli Central, Prosi Mbabazi akampulira wa Lubanda, omubaka omukyala wa Lubanda, kono kwosa Honorable Mathias Mpuuga omubaka wa Parliament wa Mukungwe Sub-County. So bwetyo n'ensonga bwekyatambula. So bano bagamba nti bano beetaaga okubanga bagibwamu obwesigo olw'ensonga nti ssente y'omusolo gye batwala ate ssente ezo nnyingi nnyo, wabula aba Forum for Democratic Change nga bakulembeddwamu nampala w'ekibiina ekyo Mukulu Nsibambi nabo bagenze maaso n'okuteeka emikono ate ku nsonga eno oba ku kiwandiiko kino eky'okujja obwesige ate mu bakamishona ba Parliament. Nalabeko Mukulu Nsibambi ng'agamba nti bano beetaaga ate beewuzeeko basobole okuwulira their side of the story. Oluvannyuma then ekiraba kizaliddwawo kale kijja okubanga ate kigobererwa naye sofa emikono 110 gye yakakuŋŋaanyizibwa era nga mubaka Theodore Ssekikubo yategeeza nti obunaatuukira olwokutaano bajja kusobola okubanga boolyawo emikono egisigaddeyo basobodde okubanga bagifuna. N'akubiriza ababaka ba Parliament nti ebintu bino babiggyemu ebyobufuzi basobole okubanga ate bakola ekyo ekisaanidde okubanga kikolebwa. Njagala n'ensonga ezo nazo nziwummuze wabbali ab'ekisinde kye DP Block olunaku olw'eggulo babadde nno ku Hotel Emo nga bataddewo ate okulaga nti baawukanye n'ekibiina ki NUP era baga nti enkolagana yaabwe n'ekibiina kino ki National Unity Platform ate yakomekerezeddwa olunaku olw'eggulo nga nno ensonga mpitirivu nnyo ate ze baawadde omukolo okulangirira kuno kwabaddeko omukulu Samuel Walter Lubega Mukaku, Honorable Michael Mabike, abantu ab'enjawulo ate abava mu UID abali mu DP Block nga balaga obutali bumativu ate ku nsonga munnange ez'enjawulo. Bano bategeezezza nti munnange mu NUP ekiriyo y'enkola ey'okulwanyisa abakulembeze ab'amaanyi abali ku ludda oluvuganya so nga ate ekigendererwa kye baali badde babeerako bonna kyekyokulwanyisa President NUP babivaamu dda wabula bo bali mu kweyagala bweyagazi kale ne bagamba nti enkolagana yaabwe n'ekibiina kino NUP ekomekerezeddwa olunaku olw'eggulo. Ne bagamba nti munnange bo ebintu by'okuba nti babasiwako nti baali mu NUP oba bali mu NUP kale bibenga nabyo tebikyaliwo olw'ensonga nti kakati bo babekutuliddeko ddala. Njagala nno tinengeddeko mu kibiina kya Alliance for National Transformation akikulira General Mugisha Muntu nga bwe bagenda maaso n'okuba nga bazimba structures z'ekibiina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kakati ono nno yagenze maaso n'okubanga abako obubaka bwayogera nga yeekokkola ate munnange enguzi esukkiridde mu ggwanga. Nategeeza nti kino kyeyolekedde nnyo mu bubbi bw'eddagala mu malwaliro, abantu okugulirira okubanga bafuna emirimu ssaako ate obwavu ate mu bantu ba wansi. Yabyogeredde Toro ate mu kumaliriza okulambula ebintu mu kulambula ate ku bagenda maaso n'okubanga balambulwa okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubunyisa enjiri y'ekibiina era ng'eno yasuubiza bannayuganda nga ekibiina kye bwe kiri mu kuzimba emisingi egy'okulwanyisa ate obwavu. So
ensonga eyo bweto bweri. Ministry y'ebyobulimi kono kwossa n'obulunzi nabo bavuddeyo ne bategeeza nti bagenda kutandika ne bategeeza bannayuganda nti bagenda kubanga batandika okusasulira ate eddagala erigema ekirwadde kya kalusu okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Government yavaayo nebaako dose oba eddagala lyegula lisobola okubayambako okulwanyisa obulwadde buno obwa kalusu, naye kakati bagamba nti bannayuganda oba abalunzi bagenda kubanga batandika okuligula mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ekirwadde kya kalusu kyalumba eggwanga era nga kyalumba omwaka oguwedde mwezi Ndoza gwali gwa 11. Districts eziwerera ddala 40 ne zikosebwa era nga zino zateekebwako kalantiini. Munnange awo nno oluvannyuma government nevaayo netegeeza nti weetaaga okubaawo ekikolebwa ku nsonga eno. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulunzi Lieutenant Colonel Dr. Bright Ramirama bw'atyo bwe yategeezezza ate wali ku media center n'akakasa ng'obulwadde bwa kalusu ate bwe bwali buzinze bwe bagenze mu maaso n'okuba nti babulinnya ku nfete. N'ategeeza nti okuggulawo kalantiini yali yateekebwa ku districts zino tekijja kubanga kikolebwa omulundi gumu, wabula bajja kugenda mu maaso n'okuba nga baggulawo mpolampola. Oyo yenna n'abatambuza ebisolo nga talina license oba nga talina mpapula zimukkiriza kukola kino ajja kubanga ate aggulwako omusango. So ensonga eyo bweto bweri. N'ensonga ate endala oba njagala nsooke mpunzike nayo y'ababaka ba Parliament abaagala wateekebwewo akakiiko ak'enkalakkalira nga kano kakukola ku nsonga ez'ebigwa bitalaze okuba nga ate bayamba abantu abatataaganyizibwa ate embeera eno buli lwebanga ebaddewo mu ggwanga. Bw'otunuulira e Kasese emigga egy'enjawulo gyabooga era nga mulimu abantu abalugulamu obulamu ate n'abalala ne baba nga bakosebwa mu ngeri emu oba endala. Omuganya mwamba gunono nagwo gwawaguza ate okukakana nga waliwo abantu abakoseddwa batakyalina ate we beegekaluba. Kale ne ababaka bagamba nti ensonga nga zino zeetaaga okuteerawo akakiiko akagenda okuba nga ate kazikolako, kale abana abakoseddwa babe nga bayambibwa mu ngeri emu oba endala. Updates kansooke nziwummulize wano ku ddakiika 25 ate tusobole okuba nga tuwumulamu bwe tukomawo omugenyi waffe atwegatteko then discussion ebe nga ate etandikirawo. Mighty Drive Joe Chalaba, good morning.